kimuddusa takimanyi. Yemu ku kategori z'abantu be tulina mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekyo nno kiba kyennyamiza era kiba kitalo ddala. Olw'ensonga tuli mu Uganda ffenna abantu 9 ku 10 nga tugamba nti tukooye effugabbi eri abo abafuga ensi yaffe Uganda, era nga tugamba tuyaayaanira nkyukakyuka, twagala kulaba ku nkyukakyuka y'eggwanga lyaffe Uganda. Naye ekisinga okwewuunyisa, abamu kye bayita enkyukakyuka tebakimanyi, oba kye balwanirira okufuna ng'enkyukakyuka tebakimanyi. NUP yafuuka kibiina kya byabufuzi eky'Abaganda ba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Eri yafuuka Family Party. Omukulu ebigambo byavuddeyo n'agamba nti kakati bonna abali mu kibiina kya National Unity Platform Baganda ba Kyagulanyi be bakikulira. Ne weebuuza akibaddemu ebbanga eriwerera ddala ery'emyaka kati ena, naye abadde alina oluganda ku Kyagulanyi, oba bw'akibaddemu abadde atudde ku maggwa nga yakiraba n'akisirikira? Okwogera amazima gano yalinze kumala kugobwa alyoka ayogera amazima. Bajja mu nkyukakyuka nga bagamba nti bazze kununula ggwanga Uganda okulijja mikono gya nnakyemalira, kumbe baali bazze kununula nsawo zaabwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yalinnye mu ttooke lye, awo n'alaba ng'obusungu bulina omukwata, aveeyo atandika okusiiga ekibiina enziro. Kyagulanyi Robert Ssentamu yagaana okulya enguzi. Y'omu ku baasooka okuzzaayo ssente mu paalamenti ng'akyali mubaka wa paalamenti. Baaweebwa obukadde bw'ensimbi n'akwata n'abuzzaayo. Olwaleero bampuuga kye kintu kyazze abakubiriza temukkiriza okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Naye bo zibadde ziyita ne bazirya ne beetonda luvannyuma nga bamaze okuzirya. Ne yeebuuza nti y'engeri gye mwajja okulwaniriramu bannayuganda nga temuli ku nsimbi y'omuwi w'omusolo mulya. Olwaleero bagamba nti NUP kibiina ky'abaluganda olwa Kyagulanyi. Ne weebuuza nti ye ebbanga lyakibaddemu awadde abalinaako akakwate. Bino nno abyogera lwa busungu obwamutuuseeko, kubanga takyalina kyakwewolereza wabula okusiiga obusiize ekibiina enziro. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zino. Haji Ssettuba akola ku kusomera abantu dduwa abalina ebizibu eby'enjawulo, abasomedde ku dduwa era ne batereerera ddala. Abalina okusoomoozebwa nga mwagala gendako bweru mugoba ku byampapula, abanoonya emirimu nga tolina mulimo. Naawe abadde akola nga tofuna ng'oyagala batandika okukwongeza ku musaala ofune kasente akawera. Wayune Haji Ssettuba omusomi w'edduwa kuba ebyo bye bintu byakolerako ddala. Essimu kogenda omukubira eri 0703 31 39 25. Mukubireko ajja kusomera ku dduwa, ojja kuba okkiriza nti wamma edduwa ze ddala zikola. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakuzana ndamu enamba namusizaako nnyo. Abooluganda kyannaku nnyo era kyennyamiza mu nsi yaffe Uganda okubeera n'abantu abalwana nga tebamanyi ki kye balwanirira. Abadduka emisinde nga bakuba enduulu nga basaba obuyambi, naye nga tebamanyi kibagoba era nga tebamanyi kyebagoba. Mu kudduka kwabwe tebamanyi oba bagoba ki ekyo kyebasabirako obuyambi babayambi bakifune, era mu kudduka kwabwe tebamanyi oba waliwo ekibagoba kye bali mu kwetaasa kireme bakwata, wabula nga badduka buddusi bakuba enduulu naye nga babuuza okuddukira ki, ebyaddala ng'ekimuddusa takimanyi. Y'emu ku kategori z'abantu be tulina mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekyo nno kiba kyennyamiza era kiba kitalo ddala. Olw'ensonga tuli mu Uganda ffenna abantu 9 ku 10 nga tugamba nti tukooye effugabbi eri abo abafuga ensi yaffe Uganda, era nga tugamba tuyaayaanira nkyukakyuka, twagala kulaba ku nkyukakyuka y'eggwanga lyaffe Uganda. Naye ekisinga okwewuunyisa, abamu kye bayita enkyukakyuka tebakimanyi, oba kye balwanirira okufuna ng'enkyukakyuka tebakimanyi. Mulimu abamu nga bo kye bayita enkyukakyuka oba kye balwanirira okufuna ng'enkyukakyuka kukyuka kw'amannya gaabo abafuga, nti waveewo ayitibwa erinnya lino wadde wayitibwa erinnya liri. Tebafaayo ku polisi enkola ey'abafuga oba ekyuse oba ye enkola esigadde yeemu naye ng'erinnya likyuse. Abo tulina bangi beebo bowulira ba patriotic simanyi patriotic league simanyi of Uganda, abo bo banoonya kukyusa linnya lya mufuzi.
so si kukyusa bufuzi era tebalina njawulo n'abo abawagira abatufuga. Kati ate n'osangayo ne mu bano abeefuula nti baagala enkyukakyuka naye nga nabo baagala linnya likyuse, baagala kukyusa linnya nti bave oba kukyusa regioni nti regioni eno etufuze nnyo kati twagalako omukulembeze omulala ng'ava mu regioni ndala nga tebafuddeyo oba polisi asigadde atambula ku zeezimu ezo eziriwo naye kasita regioni y'obukulembeze ebanga ekyuse bo ng'ekitwa kirinaako obuzibu. Abava mu west batufuze nnyo kati twagala tufuneko omuntu atufuga ng'ava mu central naye nga tebafaayo ku afuga polisi zize ziri zitya agenda sigala ng'atambula ku polisi eyabo abavuddeko oba yalina polisi endala zagenda okuleeta ezikyukamu ku zino zetutambuliramu olwaleero. Abo nabo bwe bali nga enkyukakyuka gyanoonya. Kati wabaawo abaagala enkyukakyuka gye bayita ey'omuggundu nga buli kimu kyonna kikyukira ddala. Enkola ya gavumenti obukulembeze ku buli mutendera nga byonna byakukyuka, entegeera y'abantu nga byonna byakukyuka, abo nabo gye bali. Oba kitegeera tulina abantu abagamba bulijjo nti baagala enkyukakyuka era bawagira Kyagulanyi Ssentamu okubeera pulezidenti wa Uganda nga mu mazima bo kye banoonya kiri kimu kukyusa regioni nti atufuga bw'abanga badde wa west katukyuseko tufuneko wa central oyo nga ye kyekizibu kye. Abo tubalina abo nno babi nnyo era bamu kubasobola okutufuukira ensonga obutatuuka ku nkyukakyuka gye twagala. Abo abanoonya okukyusa regioni y'ani afuga avaawa. Abo babi nnyo n'okusinga abo abawagira abatufuga kubanga abawagira abatufuga tubamanyi nti ku 100 kuliko 10 naye kati kino ekyenda kiriko kumpi nga 30% nga yo eyagala kukyusa regioni y'ani afuga ava mu regioni ki. Nga bwe mubeera nabo muwulira ddala nga mwenna mwogera ekigambo kimu tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga buli omu alina ekigendererwa kye mukuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abo twabategedde basinze tegereka nnyo kati. Oba kitegeera nti bo gwe bawagira ebibye endowooza ye gyalowoolezaamu eggwanga okulikulembera eyawukanira ne bano abamuwagira bo bwe balaba ensonga. Era bw'ojja okusanga olwaleero nga be baadde bagamba byo bamuwagira kati ate nga be bayimidde ku magulu gaabwe nga bamunenya. Abasinga obungi ffenna mu Uganda tugamba ekintu kimu nti ebimu ku bisse era ebyonoonye ensi yaffe Uganda kwe kuba nti abafuga Uganda tebasobola kukoma kwabo be bafuga nabo wadde okubagambako nga bakoze ebikolobero ebikosa eggwanga lyaffe. Era osanga olyaga nti Museveni teyandibadde mubi naye abantu abamwetolodde bano be bakyamu. Museveni teyandibadde mubi naye obuzibu bw'alina butavunaana bantu bakyamu mu gavumenti ye. Nga mu kifo ky'okuvunaana omubbi abbye mu revenue mukyuse n'amuteeka mu education baga nti ekyo kyekyonoonye ensi yaffe nosanga ekyo bakitegeera nti ku bimu ku byonoonye ensi n'obutagenda mu maaso kwe kuba nti abakulembeze bo bakozesa bubi ebifo byabwe, bakozesa bubi offices zaabwe. Oba kitegeera enkozesa gye bazikozesaamu ng'esuula eggwanga lyaffe wabula mukama waabwe abakulira n'atavaayo kubanenya nti kye bakola kikyamu wadde obastopinga okusigala nga bagenda maaso n'okukola emirimu gye bakola mu office zaabwe. Ffenna mbadde nga ndowooza nti ffenna ekyo tukiraba nti kyekimu ku byonoonye ensi yaffe. Naye bukeera butya enkya nga ffenna tuwangadde tukimanyi nti mu Uganda abantu abasinga obungi bamanyi kwogera naye tebamanyi kuteeka mu nkola. Uganda ebadde n'aboogezi abalungi okuva linatandika okutegeera. Tulina abasajja aboogezi
nga bwayogera tuyagala na mwana akolole. Omusajja Ssemujju Nganda mwogezi mulungi nnyo. Omusajja Mao yali musajja mwogezi mulungi nnyo. Omukyala Betty Nambozi Bakireke mukazi mwogezi mulungi nnyo. Abasajja bano ba Moses Kasibante nkumenyerani kulekerani. Kitegeeza nti kukiitibwa abogezi abalungi Uganda ekyo tubayinanga kirabo. Naye abateeka mu nkola bye boogera tubadde tetunnafunayo n'omu. Mpaka Katonda lwatuleetedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tayogera abogezi wabula ng'assa mu nkola ekyo kyennyini kyayogera ku muzindaalo. Twali badde tujaganya nnyo ne twesiima nnyo Katonda atuwadde kye tukaaba bulijjo okubeera n'omukulembeze atakoma mu kwogera bwogezi ku nsobi z'abantu ze bakola wabula nga atekawo ne action ku nsobi z'abantu abo. Kubanga ye mukulembeze akwata omuziro n'agamba ba MPs naga nti bannange abantu babalonze kubakolera. Era n'abawooninga naga nti tewali gwe ngenda kuttira ku liiso. Nze wekana akutana n'okola ebyawukana n'ebyo ebyakulondesa. Tolowooza nti nja kuwolereza muganda wange nja kuwaayo abantu bakulamule. Era n'abawooninga n'abaga nti gwe kola buli kyokola ng'okimanyi nti ogenda kisasuliranga gwe omuntu. National Unity Platform ng'ekibiina tekirirwedde kuyimirirawo ku lulwo ng'okoze ensobi nti kyo kivumwe ng'osigale ng'oli kiriini nga bavuma kibiina. Ekyo Kyagulanyi yakigaana n'akibagamba ne bakuba n'ebirayiro ne balayira nti kyekyo kyennyini kye tuzza okukola. Tuleese enkyukakyuka ekyusa ddala poliisi z'eggwanga Uganda kwe zitambulira olwaleero. Bukeera butya enkya omusajja n'afuna ssente ezitali mu mateeka. N'avaayo n'amunenya nti kyewakoze kikyamu era okukakanya emitima gy'abantu n'obusungu step down. Sookoddeko ebbali mu kifo kyewabaddemu kiweeyambisiza okufuna ssente ezo. Aye n'olaba bujja abaga nti baagala nkyukakyuka. Abagamba baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwe ayanyize nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimiriza mpuuga bulijjo owagirira ki Kyagulanyi? Gwe bulijjo omanyi Kyagulanyi gwewagira yaani? Kitegeeza bulijjo omuwagira omuntu gwe mutamanyi. Kati omwategedde kalaze entuufu nti musajja gwe bamuyita no nonsense. Musajja atakoma kukwogera wabula nga ne mu action mwali ate mwamukyaye bukyaye. Kati ekibagala okwagira Museveni kiki ng'ebikolwa abakulembeze abali ne Mwami Museveni bye bakolera ddala ate namwe mwagala abali ku saidi ya NUP nabo basigale nga bakola kyekimu ngaabo. Kibagala okwagira Museveni bukibanga olumwa era ng'owulira bubi nnyo era ng'olaba nsobi nnene Kyagulanyi gye yakoze okuyimiriza omukulembeze ku kifo kyeyeyambisizza okukola amanyanga ge yakoze. Naga nti eno ofiisi banga gye weeyambisizza okukola kino nti sookodde ebbali ofiisi eno gireke. Sooka ogireke ensonga zino tumale okulaba engeri gye tuzimulungulamu. Gwe novaayo noga nti omusajja mukyamu nnyo akola atya bw'atyo lwaki yaweebudde omusajja lwaki yakakanyiza mpuuga ate kati amulwanyisa. Talwanyisa mpuuga alwanyisa bikolwa bya mpuuga. Ti mpuuga baba yasobodde okukola ekyo singa n'asirika busirisi n'atamunyega ekya Sseggona yajja okukikola kubanga mpuuga bwe yakikola temulina mwasirika busirisi. Olunaddako Ssenyonyi yajja okukikola kubanga Sseggona bwe yakikola omukulembeze yasirika busirisi. Naye yagambye ayagala bonna abakulembeze babeere mu kutya n'okwekengera mu ofiisi zaabwe zebatuddemu baleme kubeera comfortable n'akamu. Babeere mu kutya nakwekengera nti sikola ensobi nange ne bampisanga mpuuga. Oba kitegeera kubanga bangi abalina obukulembeze ne ofiisi balimu nga liringa kkubo mubasobola okuyita okukola nga mpuuga bwe yakoze. Kati nga Sseggona ali mu Kosase kitegeeza nti kyangu nnyo okutuuka mu Kosase naye neyeegabira zeegabidde nga mpuuga bwe yazeegabira ne mutabaako kye mumukola. Kati lwaki weerimba omwoyo gwo mbw'oyagala nkyukakyuka ng'ate osobola okunyiigira oyo ali mukola enkyukakyuka nga tanaba nakutula mu ntebe. Bw'aba atandise okukola enkyukakyuka nga tanatula mu ntebe ya ggwanga bw'anatula mu ntebe y'eggwanga ababbi tebagenda kwekaabira. Owagira babbi owagira bali banguzi
wagira abantu begabira sente z'omuwa omusolo awatali tteeka lyonna kubasinzidde kuzeegabira wabula nga bo beyagaza bweyagaza ne bagamba nti buli anajjanga nga leader of opposition naye ananegotiatinganga ku mikazi ayagala nti ono bw'abajjeyo 5 enkya Ssenyonyi waddembe y'okunegotiatingana ganjagala kawumbi milioni 10 n'azijjayo nga teryamukuba ku mukono ebyo bye mwagala